twade twebuuza palamenti erimu babobi wine erimu kale yena kiriyo ababaka kya Nuupu. Nze ndi sure no palamenti egenda bate bagenda kukkiriza bati Uganda bajje bakyogala waba FDC nabalinga batabanyi ba ina wabati yetebakola bannange almost the same waliwo kinakoze kirikonza tamuwulidde omukyala amongi yavaawo atola Uganda because Congress Uganda because Congress wakati now amanyi bwache tuite muzungu olwaleero mu nteekateeka y'abakulembeze singa twalina obusosoze bw'abantu nga tusingirako nepotism patronage awamu ne tribalism leero yebeikokusozaaa wadde lugunda okubeera prime minister wa Uganda naye okote bo ki okote wamu kyeyakola ne okote tu gwe Rogers tebatunuuliranga wajjuruza abaana kusaayi mu nteekateeka eyo yaleeta Kyankwanzi baasinziranga busuubuzi bwolina obugatta ku bate UPC n'enteekateeka UPC kyenezeekuwadde after foto ya tateya tulibera omukulembeze w'eggwanga olibeera prime minister olibeera minister olibeera permanent secretary olwaleero permanent secretary abagala baana abava mu maka g'abannayuganda twalina myaka gy'egyankaaga nga tuggwamu n'egyekino twalina ekigamu ebinusu amasoma national university of Uganda ne national university of abo abali mu masomero Mengo Senior School abo bonna abava bazadde abakatoliki abakristaayo abava mu somero ya DP abava mu UPC abava mu UPF nga mwena bekukuŋŋaanira ku ssomero ebiro ebina byammwe mubigere ebyeka muba mwabireseka eno yonna nusu ng'ewa puroguramu ey'abavubuka nti after Mengo Senior School after your secondary education kyekiddako Tertiary institute gy'ogenda ng'ovaayo kyekiddako kigenda kubanga nkola national naye nga community muva tulabe na disitulikiti Kiboga abaana abasomye obusomesa abasomye obwa plamba obw'amasannyalaze okukanika emmotoka abasomye obwa dokita ba economist olwalitwala quantitative economics omumaliriza okumusoma okubeera applied bwene baana bava mu Kiboga disitulikiti okusitula embeera y'obuzi ensasiza ebisolo ente embuzi empiga empunu ezo okuzikola enteekateeka y'obulimi ekigambo production y'emmwanyi okwongera okusimba emmwanyi okutumbula pamba n'okwongera okusimba pamba ekigambo kasooli ng'ebyo y'emboozi ebyerawo mu district farm institutes ebyegambo olwaleero byetulina kutala byebigambo ebyabeeranga mu kyetuyita ebitawuni kyekigambo ekyabeeranga mu kyetuyita mu community center n'olwaleero bwogende wamu community center n'olwaleero ab'emyaka gyabo omulembe gwe mutumanyina amakulu ga community center community center obusomo bw'abakulu ku byalo amagombolola ebirobantu 11 abetuyita ab'emiruka n'abatongole ebyavanga mu palamenti biva mu national level nebijja ku district level ku district
gyetudde ne bibeera nga kigambo okuwa amawulire gano gonna gava mu palamenti ne gajja ku disitulikiti bagenda ku ssaza ne gajja ku ggongolo. Enteekateeka y'eddagala eppya mu byobulunzi okuteekwa olwo komite senta nga webatumanyisiza. Oba temalina masimu n'amaledi? Olwaleero abalina essimu, olwaleero coverage abali mu kutuuliriza buli abaliko batono. Essimu ezaseereza olwaleero amaka agalina essimu nkadde 8 ekizona 60%, 40% balina masimu. Kikiri mu nsi era tugenda okumaliza nti tekinologiya y'essimu wali omaliriza nga nange ndi mu mbeera ekyali eya analogo nga yakagwenkyayi kabiri Oba toyagala? anga gwe nnina kati ebisoso by'essimu biki byonna ebiriko tekinologi eyo wadde naawe ogirina tugenda okumaliriza abayivu mu ddaala lyo okozesa tekinologi w'essimu oyo ne software w'essimu oyo buli kikipi kitone 4%. Abasobola okukozesa options zonna ku ssimu oli amanya bumanya whatsapp message n'enzisaayo n'ekigambo text message oli n'amanya essimu kola kino sindika essente jako essente ne batugamba okozese essimu eyo subsequent figures okuziyingizaamu n'okuzifuna n'osigabyamu n'otoolako abalinza okozesa essimu eyo epeegi ensi zonna nga azibalira okwo ez'ebibalo mwana wattu n'ebyensimbi senga ogenda mu ba LC1 abakola bibalo n'emitwalo olwaleero emitwalo 7 ebyebyabwe emiruko 29 basentebe abasobola okukozesa amasimu ago tekinologi omupya bali bameka akati olwali kyambere kigamba nga kansala asomagombola basentebe b'emiruka n'ab'ebyalo olwaleero ebifudde mu palamenti twalibadde nga access accessibility ya information yonna ekikwatako nga ne gavumenti ku ssente z'omusolo gw'ejjambanga ab'ebyalo abakiramenti n'ab'emiruka essimu ziseereza nga gavumenti yazigula olaba eggaali yerema eggaali z'ab'ebyalo n'okuza we baali baziwa ezo z'abannakibiina kyenaale zetugamba oba oli kyamani werosiwa mu oli wadde oli wannuuku eggaali gye baalanga emyaka 15 eyise teriri kyalo kyali kifuuka Ngani aleete ebitabu? enaali Ate ani abifiisa? enaali Kole tutya? okwesa obudde Tutya? ate okwesa obudde ng'obagambako Kakye tuliko. bwamujja mu palamenti tubanamireko kugira national development plan kyetulaga Uganda People's Congress yagaba kibo Naye omukulu president alina signature paka katabaawo. national development plan Kuba ayinza okuba nga naye awulira bibi. Batulabe oba ali part of the system. Atwetegereza ayinza nga talina musiga. Kuba twetaaga tumanye baba alina musiga then is to be blamed. forward message Producer sabo signature kweli. So mukulu ono ebintu banabanga abimanyi kituufu. Abasitatuukiza.
with his signature, Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Kakati, tekyembadde nsaba nga bwe the third national development plan, NDP 2021 up to year 2024-2025. Ebintu bino afuneko abantu basinga bamujjukiza nti page 1 egamba bweti, page 2 egamba bweti. Yaterako omukono abawaka 529 abawaka 243 bagenze ekyankwano resolution zonna ze bakoze tezirina kakwate government plan. Lwaki tebakola kintu ekyo? Kakati obwo tamanya embeera evaamu okubba kw'essente so nga ate nekyetuyita strategic guidance and directive for the minimum program for Uganda to attain the middle income status by 2020 and vigorously implement the NRM manifesto of 2016-2021 by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, at the inaugural cabinet meeting in Entebbe State House on 23rd June 2016. Kakati olwaleero era eno bw'amala okukuwandiika ekyennyini neeba ng'akozesa ebirina okukolebwa mu kiseera nga 23 teekako owaayo mukulu tiwabula sebo kitaffe jjajja ebintu bino byo naye fe tusomamu busomi tugamba kino ndi akiwandiikako era nga kwekyo ensikija ye ate era nekolaga n'omutwe gwekyo. Kakati mu Juni tusuubira nnakuva mwezi 20 tujja kufunayo national cabinet meeting ettako naye ate eya 2006 national cabinet meeting ebyayogerwa byalina okulwa mu myaka 5 ebyo tebikolebwa. Kakati olwaleero cabinet gyagenda okuwa agenda kuzza mu abo be yawa ebiragiro muno ne batatuukiriza bagenda okuzza oba agenda tuwa abantu abali mu substance nga ttiimu mpya. awo nange simanyi naye nga ogwaffe obajjukiza owa ekino wakyogerako tekyakolebwa. Omulundi ogwo ennyingo ey'omusanvu yagamba as far as the sector of agriculture is concerned, we have identified 13 issues to deal with, some of them in this term in June. These are converting the 68% of the homestead from subsistence farming to commercial agriculture. I have already directed you to concentrate for this purpose on coronal and direct purpose. Fruits, oranges, pineapples, mango, grapes and apples. Zero grazing, dairy cattle, poultry, piggery, fish farming, cocoa, onion growing and mushroom growing. For purposes of focus, for the next 2 financial years, concentrate on coffee, fruit, cocoa and tea. Later we can add the others if we get additional funding beyond the Uganda shilling 361 billion for nuts, then you can look at including the other activities. Lack of linkages between the research institutes and many of the farmers. The planting and the breeding materials are there, but they are not used by the stakeholders that need them badly, as already been pointed out above. All the RDCs and the cows must be popularized. The improved seeds and the breeding stock. All the radio stations and the TV stations must allocate time for radio TV affairs, value program of entambuza kino okunyonyola bannansi okwennyonnyolako baradisi babeera mu nsonga zakugabana ttaka abasinga kaawo disitulikiti ezimu balemerwa okuŋŋaanya omusolo ne pulojekiti alina okujja okuyambako naffe ne bino enteekateeka ennuŋŋamu owaayo middle income erina kubeerawo mu June 2020.
ne June 2020 National Development Plan 2 yaggwako nga middle income status tukoze. Now when go down to Tanzania, United Republic of Tanzania, after a period of 5 years, that is 1,952 days, John Paul Magufuli yali amaze okutuusa Tanzania mu middle income status. Uganda tugawa. Uganda kiri erijja ne Yoweri Tebohabugwa Kaguta Museveni okukyusa embeera emyaka 35 mwatambulira. Olw'obulungi bw'eggwanga Uganda bannayuganda benna okubenefitingamu omugabo gw'ensi eno okusobola kubanga atambula bireeka ebya John Pombe Magufuli yagamba. Sibula batulaba. Bino byonna kubaganya ebirowoozo ku bakungu bwa nsi yaffe. Lwaki bajjajjaffe abaali abasatifika n'amaaso egy'ataano egy'ana waba ogenda mu kyetuyita manifesto eya 2025 eyenaane eyogera ku first 5 million plan. Lwaki National Development Plan 2 ebirungi byayo tetubiraba? Sobe 50% egyako. National Development Plan 3 olwaleero omukulembeze wa Dr. Museveni anaateekateeka trillioni 411 ezaalagiriddwa emyaka 5 gino okuba nga tunaatambula okuzza ensi eno ku mulamwa. Kisigadde kibuuzo n'abo abatulaba n'abatuliriza. Abatulaba n'okutuliriza ebbanga lyonna. Akadde kano tutta ekifere okuva mu gwokubiri. Byalema Wanyinyi okweggala bibadde bitambuza eno n'eri. Naye era ssebo eddoboozi tugenda kulyongereza yensi eno Uganda okubaamu okulama. Ensi eno tuteka kubeera baddiine. Ensi eno siba kibiina kya bufuzi. Buli muntu endowooza z'alina liba ttofaali lyagaddako okutwala Uganda mu maaso. Olwaliro bw'ogize waliwo omumanyi avaawa yali mu Uganda People's Congress. Naye abaafiika bakitaabe ne bajjanga okubeera etwayani bo ne balyanga basipiika. Naye wa Uganda People's Congress basipiika. Okuvaamu FDC eyali AD Camp wa Kano Dr. Elizabeth olwaliro Aneta Ahmed Amo abannakiboga bannaluweero bannamubenje tebalina kye bali. abawozera ffe tekimanyi foto gitwalujja mwana atukola waliyo n'omu yali kubanga bali ebibiina gye bavudde bamanyi kiyita kaada identification. Omubuulizi w'enjiri omutuufu yani wadde abaddayi wa Uganda People's Congress ngero lwabola abadde minisita wa KCCA Beta Amon wa Uganda People's Congress ekisanyi kiwedemu nga wali sinabeera minisita ab'ekyankwanza ababaka ba Parliament emyaka 20 egyakayitawo teri yali abadde minisita Ab'ekyankwanza.